Kwesibi familia feno tukusensonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga elisesa obisanga ya kwesibi familia yefe tukusensonga Aina boutique. Temumbuza. Mumala mubuza abagenyi. Temumbuza. Bonna mu Uganda. Baize boutique yinzo kwateweza abantu 300 mu Uganda. Baize abo tutandika okubala abazirina. Botandika okubala abazirina. Boutique nejja ku Mama Fina Brand musawo Muganda. Kati sawa zinadiki? Verified. Nagambye. Mama Fina yagambye. Wamusha okuzala first born irenze n'emyaka 8. Nina emyaka emikulu. Gwa moto emayo bitu byanza nyemu. Kituufu. Naye nayambala amabugo. Koko ina emyaka emeka. Simanyi. Ne amoto we bali kwagala baana. We bali kubeera love eri baana bo. We bali nnyo koko onkyayireko nange. Koko master shine. Muzannyo obuntu obwo ngamba laba. Amoti nze omuntu gwe nkakasa nti mukulu ya Amoti. Omanyi batandika ebonizi. Amoti. Bannakawunde. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fina. Mama Fina obonoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lubalwa lwa Sunday. Mama Fina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook, oyo mufere si Mama Fina. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Omuntu anafuna boutique oba omulaba nange. Njagala mulabe entambula y'omuntu awalina boutique n'entambula y'omuntu. Omulaba nange bannange omulaba bannange. Omuntu alina boutique oba omulaba bannange. Omulaba nange mutuleke. Banange mutuleke. Ngoli smart. Thank you. Mami, wala kyeweerabiddeyo. Hakaliwo. Wala kyeweerabiddeyo. Ngaki? Muntu alina boutique oba omulaba. Segenda kutuulawo nga tewali muntu alina boutique oba omulaba bannange. Ogwange nagukoze. Leero akatambaala. Kaakano kange bakikosookeddeko. Naye nga tebakagoloddemu. Nedda tereze emmeeza eno bulungi kuba yange. Gisembeza wano. Gisitule bulungi. Tokalabula mmeeza. Eno Aisha yagimpa mukwano. Si ya milioni 2, si ya milioni 1. Si awamala. China town eno, si ya China town. Awamala. Sembeza keno bote. Omuntu alina boutique oba omulaba. Ngamba ngenda kikola. Thank you. Byonna byoyagala okukola banya bachakale sete bazitutte. Bachakala? Bani? Chicken. Waliwo samo, waliwo nani omulala? Waliwo labyekoleka Victoria ng'ekalidde. Ennyanja gye buvuddeko amazzi gaagiramu awo. Naye era esigala ng'ekola ki?
Muntu alina bulutiko bomulaba. Muntu alina bulutiko bomulaba bannange. Muntu alina bulutiko. Temumbuuza. Mumala mubuuza abagenyi. Temumbuuza. Lwaki tuleeta wano eno kabeere wano eno. Temumbuuza amateeka. Nange. Twakunkumula nange naze n'akange. Twakunkumula eribbirino bannange omubbi wuno. Akakalimu olunyiranyira naye. Oh, thank you. Bannange. Nenga mwasuze muti. Omuntu alina bulutiko bomulaba. Omuntu alina bulutiko bomulaba bannange. Omuntu alina bulutiki. Musawo Muganda ali plan D. The only plan D Musawo Muganda. Kakati waliwo ebintu kyolina okukkiriza mu bulamu. Waliwo okweyimba. Waliwo ebintu byolina okukkiriza mu bulamu. Womanya nti Mama Fiina ye president. N'ogamba n'ogamba Mama Fiina ajeeze ku TikTok nawe kangende ku TikTok. Akola live nange kanzikolenga. Kakati kyekyawula Mama Fiina kubano kubalala bano bakirerese bagenda okweripa obweripi bulutiki ne SB Funa agimuwa. Awo manya kati level yange munaye kanzikakkane. Ne SB Funa okera ku machango ofunye bulutiki ofa. Nokera ku machango ofunye boutique nga okalaba bwe twi. Olaba just tugenda kukyalako muntu agirina. Olaba ko masweti wegati. Lazeta zinanga nti SB Funa era ali smart wa katungidde wa. Olaba byeko nga nyamba na masuti wegati. Just kukyalako muntu nga agirina kati taza nenjifuna. Nze nsaba mu Allah subhanahu wa ta'ala aleme kujimpa. Nasula ndogootana. Bannange wabeerawo ekintu ekikutuukako n'ogamba sijja kikkiriza kino ddala kyange ng'ate kikyo. Nasula mpunze essimu Lozeti ya boutique yagina ne nga Lozeti njakera ku makya ng'omuntu amupaazizza ali mu America ne nga nkoze ntya. Kyasooka okweraliikirira. Suspect Lozeti ne suspect ennaku zino bali bwe bati. Suspect ye kolowooza ng'atundanga keeke eyokya. Bali bwe bati. Ate na unabena chicken nga tanso mbuso lwalawo. Nagamba buli ayagala okulaba Mama Fiina ayita mu Lozeti. Mundaba. Bakulaba boy oli smart. Mundaba bannange mundaba. Nafunye bulutiki. Okunjawula ku grades eziri cheaper. Ku mulembe guno gwe bagenda okubba. Fetuba tukutadde. Bakuboyagadde. Gwoba omanyi. Bulutiki basebo ne bannyabo ne boba n'obuwumbi 35. Bulutiki bajugula ssente. Singa bajugula ssente. Sengo vano ngojini. Naitwa Suzuki. Agora politiki. Obo mulaba. Asana bulutiko, obo mulaba. Nale simu yakwadde bulutiki. Tujijjewo. Obo mulaba bannange, obo mulaba. Akasawo. Obo mulaba. Esimu eno nze njikoye ebeere. Naye gwe SB Funa abandaba wano. Nze najoininga TikTok nga simanyi nti TikTok waliwo okufuulira omunene. Kyo njagala nkubuulire. Najoininga simanyi nti erina kyekuleetera ekinene. TikTok eyinza okwambusa, TikTok esobola okusuula. N'ebyo bennyini ebya bulutiki nasooka girabira ku Bobi Wine. Ne baga Bobi Wine afunye bulutiki. Ne mbuuza bulutiki. Katomanyi kyekitegeeza. Bulutiki bye biki? Lozeti nannyonnyola akantu. Lozeti naŋŋamba akantu. Ne neetegereza akantu. Ne ŋŋamba kano. Kaki kano. N'amami omanyi ekigambo bulutiki?
keka kwawula ku bantu bonna mu Uganda baize boutique eyinza okwateweza abantu 30 mu Uganda tutandika okubala abazirina bwetandika okubala abazirina okitegeera boutique nejja ku Maama Fiina Planned Musawo Muganda kati esaawa zino ali ki verified Planned Musawo Muganda ali verified okera ku makya ng'akantu bwejjitakaja nga kali kuli nemba kuba mu ango mbadde mbakuba eno nembakubira ne boutique sabale ba kampani enkagaana nembakuba weddwa nenkagaana naye Alan aginsase tajimpa ojja kufa kubanga ne bagimpa kubanga nze amasimu ge nafunye agaba minisita agaba MP agaba mu kibuga abantu ba banka bakola mu banka bali ku online abakolera ku TikTok bana ba banka ati omuntu abankize sente be bafereramu bonna bankubidde nga bambuza boutique ogijje wanga ne bwe nti mpo obukadde bumeka akabalagirire wange kati basebo ne banyabo oba babba oba bakola ki bababbire ddala nnyo bababbire Uganda abantu banoonya boutique nabeeranga banoonya empapula manyi nga oli bweru ng'onoonya empapula za Amerika butuuze obanoonya boutique naye okufuna empapula za Amerika okufuna empapula z'obutuuze obw'e London obwa Europe kyanguwa nnyo mu ddakiika 5 ng'otuuse wa Maama Fiina okusinga boutique nkiddamu empapula Maama Fiina azikoleddeko nga ziremeddeyo noge empapula ze zaagana okufulumayo Maama Fiina akola nga takuwadde wadde akantu akamu empapula n'ozifuna Maama Fiina asookolera omuntu ali wano ng'oli ali mu Amerika n'amukolera ng'alina omulimu gw'ayagala njagala mu kitongole bwekiti oba njagala mu kampuni bweti ne bakuweerawo omulimu Maama Fiina so omugamba Maama Fiina sizaala nnoonya mwana n'akukolera ng'atudde ewuwe bulenga n'ofuna omwana mu ddakiika oba ndogera omusajja mu ddakiika eno akomewo n'akomawo naye bakutume boutique era oba weerimbi boutique si bijja by'abajjajjaabo si kugenda kulima kubijja boutique si kwogera luzungu nti nasoma nina PhD no boutique si kweyogerako nti nze gwolaba ndi musamize nnyo nti nze gwolaba natendekebwa nze gwolaba nina emisambo nze gwolaba nina boutique ekusunsula busunsuzi bwetiyo n'amanya nti asaanidde ogifuna obanoonya aba boutique tomanyi gye basanga nizivaawo onoonya aba boutique kati mmanyi abagimpadde gye bali gwe ne bakeera ku makya nga bakakulipiddeko bwe pa kiringa bwonaakeera ku makya nosanga ku akawunti yo nga kuliko sente zotasuubira zotakwatangako ze kyensoka okola kudduka kuzijja nyirinyayo zoba yakoze mistake naziteekako nze omwana yakuba enduulu twali waye twali kwa kashiya okusooka okuba enduulu nangamba boutique nensanyala obugere ne bunsanyalala nentuula ku ttaka neŋŋamba kiki kino abantu bonna ne bajjako naye nga buli ajjaga maama nnyaba afunye boutique maama nnyaba afunye boutique maama neŋŋamba kinene bwe kityo neneeyoolayoola ne mugaa tudduka ne batubbako essimu kumbe ne bakubbako essimu esigalako naye nga werabedde password buli video yange boutique yange nababuuza nga nedda abafere wano badde bakozesa vidiyo zange zempostinga zebajjayo kati boutique video yange gye naateekangayo n'abeerako kumbe buli vidiyo gye wakola mu myaka 45 bakwa akawunti boutique baako bwe kati si bino ebyabana abaasoma abafere bataddewo era bifeeka akawunti kuliko boutique kuliko sita kuliko ebitiiki bya green kuliko ebiti mukwano nyiga bunyizi bwoti Maama Fiina yasooka ate n'ebyo byonna byomulaba byonna bigenda kuvaawo kaakati ogwe atamanya akawunti entuufu ya Maama Fiina yeyo ku screen tubalabula nti akawunti zonna ezisigadde z'abafere mumalogde nemukomentinga nemukolaki bagenda bafera gwe woowiranga oyagala okuwayo ssente zo ziweyo mu bulungi naye togenda complaininga
Waka na batandise banvuddeko. Abamu batandise okumva kati batandise okcreatinga we byabwe. Batandise okcreatinga wo nalabye page kuliko Sebunya SB. Batandise baferemu abo. Kibi kigwana wala. Mufe. Ne bananzijja ko kakinze bamanjira. Era ajja kujja ne balamu so byakwata. Nare enamba ezili ku Sebunya SB4 wojikobako. Mzama mafina. Bamuwalabula ku Saturday. Bayambi. Bo ne baba bagenda okubba. Kikugwanidde bakubbe uno mulimba katugaba bofu oba owuya nga tosobole kukola kikubbibwa TikTok jive kusigala kulaba ki bulabe video alaba mafina gende ebulenga bate kubo gende ebulenga bwoba oli bulaya gwe tuma omuntu wontingerya mafina ebulenga akwate ku bulenga road ajja kusanga ekipande kinene nnyo kirike namba za masimu we wange twakubewe ekipande kinjasa biggu fafere batusobola Pusa abasanyukiddeko mama Fino okufuna blue tick kama abongere kinene. Abantu basanyuse ate wabunye be bagimpadde. Nanse waliwo beninze. Umalu bagenda kuogera ki. Tewali. Byemala baddamu. Banango bali mivu. Ekyabadde ku first year. Okukopa si kibina ate waliwo okukopa okusinga okuyitirira. Bannange. Kuliko mu first year. Twavuddeyo. Twasaba ntugamba. Olowooza no pate zabadde okukoma. Nkyazitambuza. Nakati ekyaliwo. Tugide mu pate kati. Nkyazitambuza kati mbaye njagala. Aliwo. Kamiri. N'ebintu bya mama Fina bannange birimu omukisa mungi nnyo akyanoonya mama Fina baneemuveeko bannange mutuleke nakambuuza bannange mutuleke Kamiri yakubye ku Fast Hotel Kamiri banaye ku baganda baba batoto balina omufina tebalina Prosi yazaala abalenzi bokka n'azaalamu omuwala ogwo nasinga bakimanyi nti mbaagala okujjako ate okyabulamu Amfrey alina abaana abawala ndowooza Ala wali ku kinyusi ekyabulamu kyawunya olukuku kyawunya olukuku omala kwekolako nnyo okuntuukirira kati ogenda okulumba ate bakamiliyoni tulabe ku baana abo Kamiri webale kujja ku Fast Hotel aba Fast Hotel mwebale kunyumirwa olunaku lwa Sande mwanyumiddwa ne muyitawo Kamiliyoni tweyanza nnyo tweyanzeege kyevola banze ng'ambo omuntu ambeererawo gwembeererawo ya Kamiliyoni alina okwagala okuliruyo oba tumutegedde tojja mmutegeera omusajja bambi naye famire eyo Nurudini yabaddeyo Nurudini Ntege yabadde bane semera komyewo ddi ate ayinza okuba bulutiki yamukomezzaawo nange yankubidde se amala yakugerana nage kuno yayogera bulungi bwe yafuna ku ssente yayogedde bulungi ku Fast Hotel bera musajja yogera nga ayagala waliwo omwana eyansanyukiddeko ennyo bamuyitaaniro zeeti comment mbu comment yasanyuse comment nja kunoonyaako webali kusanyuka buli yansanyukiddeko yena chicken nkwebaze nkwadako mu bugalo okumitinga chicken Chicken yali atandise okumpalana. Mukatonda lwaki? Nga ye kyafa kusisinkanako. Mukatonda. Mchali wange nnyo. Naye chicken yakusemberera. Ate ne bansinkana nga toliiko kuba gwa abakuba ekikono. Abatabali nabi bigambe ebyo. Bigambe byavanga eri naye tekati ate tebikyali. Uwa. Kwata gorodio no kwata good. Bato kanchi? Nina kola ka video sai momne nawe chibuka ka keddo kukola. Hagambe ati. Mbobera ku TikTok nyenye webale kugonda chi kanka kutere ko. Nani bana bujuzi wangu. Kugonda chira. Chiwa. Ale kuladi ababu tonda ile nsiye. Ne muri mwenzi no ensenzi mu ngazina bakabaka bayo. Wali wensi je baita TikTok ngamu. TikTok yafuka TikTok. Osobola kibeera ko nobera nawo notego manakola ki. Oboli yawo kabata. Oboli yawo ledi batu.
oba okyali awo gavana esa ali ku live kakati waliwo gye nalabye mama fina ina gundi eno y'okwetikka eyo ne banyola bati namulabye ne muwala we ani rosette era mama fina ebyaddala mama fina lunaku lumoli kano ketwakola kano nyanya kyoto kyuka naye ogonda ekiwato yalowooza abatwe balina bikola banange naye ago nno gwolaba navaawo nga nina kusooka nebakemu olunaku lulamba rosette kyeyankola ogonda ekiwato ŋŋonda ekiwato amaweereza akasawo ako ogonda ekiwato sigonda kiwato ogonda ekiwato bwoba otuse mu leve eyo olwo oluseke lufu bannaye ate ani akikoze gwali ku live antaire kyajja bakolamu lwaki musikulawulira okutalizikira nantaire kyajja bakolamu mukyesonyiwe amma kikendi kulikayo akwagala nnyo waliwo abaana ba tiktok abakwagala nga bo bali wano era waliwo katongole ekkata yomutabani obutatumira alama bulami katongole nkutumiddeko nnyo waliwo nambejja ow'edubaayi nambejja nali nagenda mudwaliro okumulaba naye nali mukugomoka namunnyonyo nakitegeera toddangamu kumpa sente nnyingi nnyo wangenda mu dubaayi amaki ndobera nesente kyakutuulamu mugamba mutya abali ku SB4 Media tugusa ensonga bassebo ne bannyabo mwasuze mutya muli mutya mbebaza mwenna gye mutuusaako engalo abantu abali e Bulaaya mbatumiddeko nnyo mu nsi ez'enjawulo bakadaama bannange nga bwe twakola owakadaama mbatumiddeko nnyo nabe ne yabadde abayingira naye yabadde abayingira abaana bawalevo naye kambuuze ku nsi kuna natali kadaama nitaliyo banne mubamu omuntu ekintu kyayogera ku nsi kuna natali kadaama buli muntu basabo ne bannyabo gwe mulaba kadaama n'omuntu avaana okugenda e Bulaaya okukola naye kadaama kuba tewali kikujja mu nsi yo kugenda mu nsi ndala abaana basabula bamaama fina bemwegomba ensi yonna kadaama kati ani atali kadaama pozi President Museveni ate naye yasooka mu bwakadaama kuba naye yasooka n'akola n'abonaabona n'akola kwe kutuuka awo waali Bobi Wine naye yasooka n'akola n'abonaabona mpaka okutuuka awo waali ffenna tusooka mu bwakadaama okusomoka amayengo okutuuka we tutuuse so bakadaama bano tubayingira empola tolina lwaki omuyingira yava kuno ng'agenze kupakasiza mwana we story gye nnakoze kojja yali asente za kadaama agenda kwetta olimba kadaama agenda kwetta twagikoze lunaku lwaggulo kojjaawe muganda wa maama we maama we yafa n'amulekera omwana ono muganda we kojja yaziridde zonna myaka ejja omwana negalera kojja ati sikompayo $5,000 ndi mulwadde akumawo nga mulwadde n'agenda ku kitanda neyeewola namujjanjabaawo abadde Saudi kadaama wamalako wiiki eno naye twamugumiza ayinza ogimalako nze bagenda okunkubira essimu nga kadaama anoonya butwa naye nga talina ssente zigula butwa yeyo ensi gye tuyita ensi bassebo ne bannyabo kojja yeyo ensi gye mbagamba buli lunaku ne tusomesa Monday up to Monday olumu ebigambo bye tubasomesa ne mubiyitako buyisi ne munoonya ebitalina makulu n'olowooza nti gwe tekisobola kutuukako ebigambo bye tubasomesa bassebo ne bannyabo mwene mulowooza nti gy'oli mu America gy'oli e London gy'oli wa gy'oli Saudi gwe tekisobola kutuukako era ng'olina obukakafu nti gwe famire yo oli wamu nayo ebitundu 95 ekisinza okubonyaabonya abantu n'okubakomya famire ekisinza gwe okubonyaabonya gwe kiraba ekikunyigiriza ekikukaabya amaziga ekikutunsa ekikubuziza okuzaala ekikubuziza emirembe nga tonnanoonya muntu wa bbali tonnanoonya mukwano gwo gundi sooka onoonya ekifa mu famire yo abantu ekibabonyaabonya famire abantu ekibakomya famire owa famire akukola ekintu nga kizibu nnyo n'okiyimirira mu kamera okyogere nti
senga wange gundi yankola kino kojja wange gundi yankola kiri mama wange anzalira ddala mwennyini yankola kino family kuba kati oyo omwana njagala ombuyire bw'abanga emyaka 5 abadde yeesiga kojja kitegeeza wabaddewo enkolagana ennene ne kojja era nga mayinti ne bw'aba avudde mu nsi kojja we yajja okulabirira abaana be kati essaawa zino maziga namugamba ebyo bya bulijjo biggwa waliwo maama mukyajjukirana omwana gwe twawa ssente omwana oyo Eva amuyitaani maama Rita ali Dubai akola mwalabe yakoma olowooza teyazaala simusanga ku tikitoko singira akabokisi ngamba owaaye gy'oli tegyindi ngenda basitudde bebi nemubuuza wakomawodde tinakamawoddako n'ozaala n'okuzaala munaye nazaala twakukola ki tewali saagala bamalako mirembe neŋŋamba sebunya wange zaako gago yakijjanyirira ati naye obulamu bwe okimanyi nti twamujja ku muggo gwa ntaana yali agenda kukola maama we ekintu ng'agenda kufa okimanyi gyasirikidde ku tiktok ne maama wayinza okuba tamuwuliza nze naye nga nnyina mwennyini amuzaala sigamba nti maama we yamukuza naye amuzaala amusiibudde agenze mu Saudi kola akoze akasente ke akamusindikidde omukazi akakuta akawadde bbaawe gw'ayina nazo namusanga saanyiiga kasi namusanga nze sirina kye neetaaga sirina kye njagala nze kasanyamba omuntu ne muyamba oba mujjanjabi oba muwadde mukisa sirina kye njagala nti oba nzijjukira mu kino naye tutunuulira obulamu nti bwe kituuka ku muntu tandika okwerowoozaamu nti gwe nkyo onaabeerawo otya ddala tulaavu ya maama ntuufu oba tulaavu ya taata ntuufu nalaba omukazi ku kavidiyo era bamundaga wano nga ayombagana ne muwala we gwazaalira ddala ng'amugamba nti nze gwe weesimbemu tojja kunsobola bwe mba nazirya naye ate saakoma ku kuzirya nja kukuloga n'okukuloga bw'oba osazeewo kundeetera kamera enswazeswaze n'okukuloga nja kukola ki Can you imagine nga maama w'omuntu agamba omwana ekigambo bwe kityo kati w'osuubidde nti maama we akuvuddemu w'osuubidde nti muganda we gwe muddiŋŋanwako akuvuddemu ate bano abalala ffe bamaama Fiina abeene ebbali nakola okunoonyereza nze kankwebaze okwagala Fiina kwagala nakola okunoonyereza nga ba first born abasinga bamaama bwe tebabaagala lwaki abasinga babazaala tebeeyagalidde abasinga bamaama baba bakyasoma omusajja namufuna sobutata namuddukako abasajja abakyala basinga obungi aba first born baba balepinge ye maama alabanga first born eyamulemesa future emikisa gye gy'omu maaso era weesanga nga bino byonna abazadde bakola abaana baba first born naye osooka n'okitunuuliramu era ne weebuuza nze engeri gy'ozaala omwana oyo nga muto ndowooza oba n'essuubi erigamba nti nandibadde neeyongerayo mu maaso Fiina ono nanneekiikamu nzaala nti omwana nga n'emyaka 15 naye ate ne weerabira nti ba first born ebitundu ndowooza 75 batera okusumulula batera okusumulula emikisa gyaffe ebiseera ebisinga era abaana abakulu mu famire batera okuvaamu ne balanda okitegeera naye olw'okubanga kiri kiba kyakuyingira mu mutwe osuubira okuba nti ono omwana yakubonyaabonyezza okukutuusa awo oli osanga wandibadde oli waggulu nnyo naye ebyo byonna nga tubizizza wabbali eriyo n'abalina ba first born nga bakolagana nabo naye ate eri alina last born nga naye amuyisa bubi so oba nkitegeera tukizingira wamu nti famire yo gy'olina ddala mu butuufu oli mwina bondi ennene ennyo wakati wammwe olaba nti tebajja kuvaamu bino bintu bibuulira abantu enkya ne gwe tubagamba nti oyinza okulanda gwe n'ogamba nti kaneeweeyo ne famire yange tube nga tutambulira wamu naye famire yo yeeyiredde okutambulira wamu naawe oba ekufunamu bufunyi kusiranya n'okusiranya oyogedde ku baana kano kabala ka muntu keka first born kakoko simanyi nalabyanga naye chicken ale chicken yabireese
nawe n'ongereza Amoti mukwano gwange nange koko mukwano Amoti mukwano gwange Amoti twatandika naye Simba Amoti yangaggawalamu gwa Amoti omanyi bintu byanzanyeemu kituufu naye nayambala amabugo koko alina emyaka emeka simanyi koko kyemmanyi kwa Amoti ayagala abaana be buli muntu yenna yandibadde ne dadi nga Amoti buli muntu yenna yandibadde ne taata w'abaana ng'alinga Amoti ngali free n'abaana be nze okulaba nno koko mutegeera mulabidde ku buntu buno bubadde bazannyanga n'Amoti omulabye leeti oli mulabidde ku buntu buno balina n'omuwala gwe bazannya naye bamuyitaani balina obuntu bwe bazannya ne kati koko Amoti ng'atandika comedy koko ye ya draftinga comedy agambe taata atandise okufuuka owatabi namulabe nga amugamba mbu naye oba olina emyaka emeka emituufu oba olina 4 oba olina 5 oba koko ojjukira Queen w'Obulungereza wayajja Uganda nali sinajja mu Kampala nali kyali mwana muto abaana b'obutambi obwo koko ye muwala ebiseera abali abavubuka abaaniriza Queen abali ku kisaawe nga bagenda mu Bwakadaama Bwakadaama bwakatandika byalingayo Bwakadaama bwakatandika byalingayo koko owulira ndowooza koko owulira mukwano gwo wuno yakufumita olusekene kikene yasoose katunono akuyingira bankisussizaamu kale ye muwala dayalerawo kubayita kati Queen kubayita wa Entebbe koko n'Amoti kakati emmotoka za Queen zijja koko ayagala kati bali banyinzeemu ne taata we koko ayagala okwesuula mu mmotoka kati gamba koko yazaala Amoti gwe waliwa kubanga ogamba twamusomako naye Amoti webali kwagala baana webali kubeera lavule eri baana bo webale nnyo koko nkyayireko nange muzannyo obuntu oba ogamba laba nze nno mu awards zaffe awards waliwo category mwali koko must shine ajja jiwangula tuteko muyambako awangula babiteekamu bati ogenda ku gundi ku pause n'ogenda mu n'ekigambo ekyo kyogera kinkaluubiriza nero ojja binyigiramu tumulundi ogendayo waliwo categories awo n'ogenda waliwo category mwali bamutaddemu ajja ziwangula kati bagamba obukadde magezi waliwo obuwala ndoozanga koko obukadde magezi alina magezi mangi koko namusembererako by mistake nemwekoonako wanaona wana bakyazimbi wanawali enkove naye nga Amoti tukutumiddeko nnyo koko naye nkutumiddeko nnyo koko comment kutumidde koko jangu tukwagalamu wano Amoti nze omuntu gwenkakasa nti mukulu ya Amoti wadda okimanyi nti yalingako ne mu muzannyo guno ogwa bibaawo ku WBS waliwo bano abazanya bano bakatende bano Ebonies omanyi bwe batandika Ebonies Amoti bannakawunde kati oba firstborn awamu tetubamanyi jjajja wange yanyumiza tugira ebyo abajjajjawe jjajjawe yakunyumiza ki naawe leka mmaleyo yakunyumiza ki wagamba jjajjawe yakunyumiza mbunze yali muto
nga muwala muto wamuwako nga ayirubuto nga talina sente zimutwala mu ddwaliro najja mu ndeeba nansaba obuyambi ne muwesede zigenda okuzaala kati ate n'azaala maama wo bwe bamuzaala jjajja wa SB4 yali muwala muto nga myaka 17 n'afuna obuto lwa maama wa SB4 tata wange okyusa emboozi wanyumya naye nga mukyala Kabeja ayinza okujja nampaako obujulizi nti yajja wanga muwala muto lwakuba kati yalwala n'akaddiwa memory neesanguka naye yali lubuto lwa taatawo sita wange nzayira ddala mukulu wa taata wange no taata wange yafa dda naye kati mukulu wa taata wange oyo nokuddako senga wange nokuddako taata wange kati jjajja yanyumiza taata wange oyo nali mwagala nnyo yanyumiza nti munange taata woyo gwayagala nnyo mulaba nti ye kati ofuka mukwano gwange nga ndi mu kuzimba nnyumba ye nongulira amabati mudano nese nga nsobola okubambulako amabati gajjajja omanja gabambula ne tayiro zijjemu nze kugamba ngotwala mugamba mama Fina yagamba mama Fina akyaliyo ne mugamba jjali omukadde oyo si mukadde muvubuka tannakaddiwa ne mugamba muvubuka akula atya waliwo yagamba bambajja mwolola wala yanyumiza emboozi busisingika bukulu mu duniya muno waliwo yagamba mama Fina oba oli kitonde ki oba oli kitonde ki tosingika myaka mu duniya muno olaba nani Nodina yakulabye Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fina. Maama Fina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fina. Ate Nurudini ate mbongerageranya muveeko naawe. Nurudini nange mutya. Nurudini tosobola mugatta n'amooti. Nurudini azaala amooti. Amooti yasinga Nurudini. Nedda. Ebyafa bya Nurudini paaka enkadde Nurudini be baagizimba. Nga mu Uganda mulimu taxi ndowooza nga mukaaga. Ate taxi zino babizimba. Waliwo kombi. Sijiwuliranga. Wazo waliwo ayita kombi. Waliwo awo dudu. Sabula. Anti Katumbala. Watulako mu kombi. Kasakasawo kange kalina. Twogenda hivyo kasakasawo yogera ani gwe nekana emyaka. Ali muto. Eza kasawa ako. Nale sanga kama mtu muto nga mami. Kasawo wana kanka tele. Na akatumye. Nekbwe. Sebe angaye muntu muto. Kati manja zuwa bakulu bannange nja kuwaka amooti mpeko Nurudini. Amooti Negwe ndi mukulu. Ayina kivulu? Amooti balina ekivulu bagala oguleyo ticket. Bakina wa? Obanga December. Zo zino nenga bukyali kuba soba buta nze amooti ansesa. Netolo yangambe onkugambe. David Otalo tatuma mbadde sirabanga ya amooti ng'akoze ekivulu. Bw'oba okirina bannange nina okubeera nogula sijja gula tebeemu. Njagula ze nayagala. Bannange ndi mukulu. Nze gwolaba nze. Zino sente kanzigulemu emmeeza kwa amooti. Kuba bwe twenkanya emyaka. Mama mani bwe twenkanya emyaka. Mpeeko koko yatuddirira. Labe envi. Labe envi. Omalo laga abantu envi zange. Nvi azidayinga. Ndi mukadde. Azidayinga. Kati nze jjajja wange omusajja. Nze ndi musajja mukadde. Tekikuwesa sente bali be bampolereza. Nze ndi musajja. Nze jjajja wange yaŋŋamba
mama wange yanzaala mama wange tebannamuzaala ani wira nno ka comment katontono katudde mu taxi comment katudde mu taxi mukadde kava kusuubula mmere yoba yankokwezaako mbwe omukazi n'akavuma n'akayisaamu amaaso ndi olwokuba ndi kasajja katonotono siina mubiri ne bantuulako ne banyooma okitegeera kati oyinza okukasanga awo nga kalina emyaka nga 5 mu ekyo fe tukyali bato emyaka 2 kyonna kyobala tujja kufuna ndi mukulu omalo ndi mukulu omalaga abantu envi zange envi mbire ne sente yayagalwa sente yayagalwa naye ab'ebulaaya bakunoonya naye bafunye chance okulaba nga bakwawula mu bano ya kyekisingira ddala obukulu omuntu ali ku TikTok yenna ng'oli bulaaya ng'oliwa kwona mbukonyi TikTok nti maama Fiina tu yes ate Fiina mwandika double I yes ojja kunamangu mu capital letter aha ojja kulaka bulutiki noonya bunoonya maama Fiina ekyokubiri sira lwaki onnoonyeza ku TikTok kwata essimu zemba nkuwadde ozikube abantu bebulayo ebiseera ebisinga ndwawo kubaddamu kyenaba teri mulimu mu buzibu nga bwa busawo omulwadde yayagala omukoleko omulwadde yayagala omwettayo mwogere okitegeera ekitali kituufu nti oba mpadde ensonga zo bwe ndwawo okuddamu ati sigwe nkubira okole ki onziremu kubanga ebiseera ebisinga obudde bw'ekiro bwonna mba nkola ku mmwe ab'ebweru lwaki mbakolako kiro deni mwe muba mwebase ng'ate nze eno nkola abantu abaneetaaga ab'omu Uganda yonna okuyirana Uganda Kenya Rwanda wa Congo wa mwe mujje e Bulenga Mityana Road lwa Sande ku makya oba oli walafuna wosula mu Kampala okeero ejje e Bulenga maama Fiina kyekiddukiro ky'omuntu era gwoloza lwaki abantu babadde nga bafeera nnyo mu mannya ga maama Fiina bwekiddukiro nti ekiremye maama Fiina mu Uganda teri ajja kisobola ebyoza abantu bangi nnyo n'aleeta ekizibu kyewange ne mugamba ekizibu kino tekijja kuwona kiveeko n'atambula luvannyuma ennyo nadda naga ni maama Fiina waŋŋamba kati omuntu bw'amanya nti maama Fiina kyekiddukiro kati mwangu nnyo abano abafeera okuleetingawo bayiza bo n'abadde bafeera olumu mu mannya gange bano ababo nga tebatunda okitegeera ekintu kyonna ekiri original manya kirina okubeera ne duplicate ekintu kyonna ekirina original kyevula be Dubai ogenda ne bagamba essimu eno eri duplicate eno eri original neweesootinga oba okitegeera so abantu abatandika okufeera mu Airtel bakyagifereramu abatandika okufeera mu MTN waliwo ababukeddeyo giraba New Vision abantu bayimirangawo nga baga abakozi ba New Vision so gwe noonya twala obudde onoonya ekintu ekituufu twala obudde onoonye maama Fiina omutuufu maama Fiina omutuufu ojja mufuna mukwano oba genda ku SB4 Media weetegereze ku YouTube weetegereze namba za maama Fiina zezino oziraba noti 772 45 89 nkagamunya ne noti 782 95 17 21 enamba zino azikubako takubako ng'asaba buyambi bujjanjabi ozikubako ngo oyagala bujjanjabi maama Fiina omukisa gwagaana sente zaagaana okunywera mu nsawo nzifuna naye ngendo zifuna ezisaasaana nezifuna ebizibu ne zigenda maama Fiina nalemera okufuna promotion maama Fiina kampuni yange yasiraana maama Fiina omulimu bango benjala kunzizaayo maama Fiina empapula zange zibuze maama Fiina omusajja wange apaaluse twagenda naye Bulaaya omukazi amunzibyeko oba omukazi twagenda naye Bulaaya omusajja amunzibyeko maama Fiina omwana abuzze nina ekintu kyenywererako bano abaana abalina autism autism kigambo okiwiranga ekitono naye abantu abasinga ebweru eyo abawano babafuulanga saddaaka yensonga lwaki olaba tewali malwaliro g'abaana abo nti abamu afuna obugagga omwana bw'amufuna oyo zolo n'amuzimbira lumu n'amusuula eyo ekitali kituufu kati ate ab'e Bulaaya babatwala mu malwaliro ne babawa eddagala ne liboonoona obwongo
naye nabaga nti waliwo ekintu ekijjanga omwana oyo ina endagaano esibuka emabega eyamufuula ekyo kyali endagaano eyo nga nawe tewagimanyaako nekitaawo olusi teyagimanyako bamama teyagimanyako naye nga waliwo ekiva emabega ekyalumbagana endaayo kankuwa ekyokulabirako ozaalibwa ne bakutuuma Sebunya lwaki bakutuuma Sebunya tulina amannya ge tulina ng'amannya ago baagakubbulamu naye ng'omuntu gwe bakubbulamu amannya ago era naye yalina omwana afaanana ekyo kyoli oba yalina ebizibu ebifaanana ebyo ggwe byolina osobola okutuuma omwana Namutebi naye nga Namutebi gwe bamubbuddemu yali si mufumbo nga bwafumbira obufumbo bumutawaanya nga bamuzaayiramu ku lujja kati naawe okifunye ekikolimu batandise okuzaayiramu ku lujja so ngamba nnyo abantu nti mwenoonye sigamba nti mujje Mama Fiina no ne mwenoonye wona weenoonyeza oba weenoonyeza mu kyaki oba weenoonyeza mu muzikiti oba weenoonyeza wammwe oba ogenze ku mbuga z'ewammwe wikizoke ne mwenoonye mumenyewo endagaano z'obunaku mumenyewo endagaano z'obwavu mumenyewo endagaano z'ebikolimu omenyewo endagaano ekusumbuye okumala ebbanga waayi lwaki nze omuntu n'abeera mu Kampala nga lwafunye ekyokulya lwebaza Katonda naye ng'ate eriyazifunye azitadde ku akawunti ezina kyakkola lwa nsonga ya kintu oli alina omukisa ontagulina olina yeefuula okuba nti nakoma mu nsi nakoma ebyange byebyo kyensobodde okukolako kyekyo kasanfuna school fees w'abaana olwo mmaze n'otambulira mu bulumi SBF eriyo omuntu nga bukyazaalibwa abuzeze emyaka 5 nga tasanyukangako nga tasekangako ddala ng'essanyu limuva ku mutima eriyo omukyala ali eyatudde abonaabona nga yejjusa olunaku lwe yasanyukako ne bbaawe nga lwe yamukwana ne bakola ekisookerwako lwe yakoma okufuna essanyu waayi lwaki ogwako essanyu muntu yakumalako essanyu famire yo ekumazeeko essanyu nga mu butuufu weewulira nti wandibadde n'obulamu obusuulawo eri abasajja abantu bali e Bulaaya naganze Mama Fiina bukyanzije Bulaaya amaze emyaka 25 sente nzikola naye sirina wadde 10 ziyita mu ngalo niwe nagezaako okugula poloti nagula mpewo n'ettaka lya kitaffe lwetwali tulina okugabana baayitunda ne balimalawo bampa obusika nesoogera ne bawulira kwegamba nga mu bulamu bwo twogera ku ssanyu nti Mama Fiina aba afunye essanyu nyaawe alaba ku live yange naawe alaba ku SBF Media njagala ofune essanyu lwana nnyo okulaba ekikumalako essanyu eri abantu bavuga emmotoka ng'agina agivuga naye nga oyinza n'omubuuza nti wano oli wanga tamanyi kweganga obulamu bwe bwakubonabona olusinga ne sente azirina nga nnyingi naye nga talina mirembe maanyi g'ekisajja gamuggwaggwako dda omukazi tamuwa kitiibwa bakolera ebirungi tebasiima bamubba kati nga bwolayo omwana gwe babbi oyo ekyo kisiraani kisiraani kati akomye obulamu kati myaka 5 ddala okoze emyaka 5 emirala sije emyaka 10 omukazi oba oweddemu akakunkumuka okitegeera oba okomye so era nkigamba nnyo n'abaana bana bagenda ku byeyokola bw'oba olina chansi nga tonnagenda sooke wa Mama Fiina sooke wa Mama Fiina ogende nga okapye okiraba abali ebweru bw'oba owira nga embeera eganye gwe sooka ogezeeko ewala tojja wange gezaako ewalala waliwo eyangamira nga ne Mama Fiina nkutidde mu ddogo mu miliyoni z'abantu 4 tuwera ndowooza kati miliyoni nga 5 ataasoma atayinaako wadde akakwate mu byobufuzi okugamba nti olina kyolwana atali muyimbi nti oli sereebu n'ofuna buluutiiki tabakimanyi nti oli sereebu naye omanyi lwaki njifuna nze omukisa gwange gwensookerako buli ekinnwanyisa nze mmanya mu maaso nja kiwangula ate nkiyisa emirundi 1000 abantu badde nga boogera lwaki tobakwata lwaki togenda ne tukwatakwata wano obuvubuka obwana buto bayiza obula bwana buto waliwo betukyakwata waliwo bwana buto naye neŋŋamba bw'okakwata ate nga nnyina kubira essimu ng'akwegayirira kasonyiwe okitegeera neŋŋamba kati nkwate neŋŋa no nina okufuna buluutiiki okikkiriza ng'oli mu America ni Mama Fiina afunye buluutiiki
mulema tannabakikiriza ogenda bawulira baba editinze omugeza akitegeera waliwo genawidagama yawaddeyo sente ezo sente zaalina bw'oba basobola ogikuwa ŋŋamba nzikuwe nze ŋŋamba amulwedde ojje wano tukole obiteekayo tusindike sente mu Western Union bagikuwe amulwedde naye mu byonna kiki paati ya mukisa obugagga bunoonya oluvannyuma kubanga obugagga n'omukisa byawukana gwe noonya mukisa wa abaana b'omukisa oba bakyasoma oba baamala okusoma noonya mukisa abaana bo bateekereteekere obulamu bagenda buyitamu nga Mama Fina bwe mbuyitamu bujja kutambulanga Mama Fina bwe yabubala nabw'abaana bo n'obubwo bujja kutambula bwe buto tulowooza nti Mama Fina yafubutuka muggulu Katonda omuwa ekisa ekyo nakikolerera nakirwanira tojja kugaana balabe kubuukira tojja gaana abantu bakwetungako kulumba naye gwe kasoba nga tolina gwonyiziza kola ekikunyumira bayiza we ngamba omuntu bw'omala okufuna empeka yo ey'omukisa weeteekeko security ebisigadde birabe ensi eyogere byeyagala nga gweoyitawo nga gwogenda mu maaso olwaire essaawa zino bankedde bakedde kusabiriza wano amanyi tonna omuntu w'omukisa ova ewaka nga oyambadde bulungi essuuti tolinamu ssente ogenda okuba no ku ssaawa 4 ng'olinamu ddwala zo nga 10 oguguba mukisa beera mwabo okyalira maama wo n'akwatayo akasawo nga ka brown n'akateekawo ku mmeeza akajjudde $10 mutozi waffe yasalawo ow'omukisa empeka y'omukisa emu esinga ttani z'amagezi 10 z'olina esinga ttani z'amaanyi z'olina esinga ttani ezoga nti nakola akanyama 6 paaka nti kanjagala omukazi akuzeekuzeemu nfunye ssente mukwano ojja mulumba n'akanyamako oveeyo bute ng'otayiriddwa n'okutayirirwa nga tolina kyofunyeeyo osobola okuwaayo $5,000 n'akulangira ezo n'akuvuma bavuma n'okwata emmotoka ye n'ogivuga oliwa nina mukwano gwange gwe mwennyini kuba wanyumiza sisobola gwe mwennyini awo situuka ekyo kyo nakigaana nina mukwano gwange naye yamufuna yamugamba ekisooka agabere ku simu buli kaseera izepi anti ekivaamu n'okutanyaashi kaakati video call esimu nezimutama nga esimu yali yagimugulira nno nezimutama awatandika nga buli kaseera oliwa pereza location oli nani no nga tasoka yadde n'emikwano gye tasoka kuba nagyo yavaayo bwatu nambuza wale mbalako kinaye mbalako batasuka kwenda ka poloti muze wafunayo ki nti kina kyali amuwadde $5,000 nga amaze emyezi 6 mbu akyamwetegereza mulimba olaba wano ne Shakibu yagamba okufuna ku ssente za zale nnyingi yafuna kakadde anya ani akulimba umalu siwe biba umalu iwe kwembadde nnyumi yako ne umalu obunye nesi era segasa kolako wandibadde wagwadda omuntu alina ssente mikwano takyayibwa omuntu alina ssente ayogera ekigambo ensi n'ekiwulira omuntu alina ssente anyuma omuntu alina ssente awunya bulungi omuntu alina ssente omuntu alina ssente funa omukisa sirika alina ssente awo okitegeera tambula weenoonyere magamba nti gino emitwalo 2 gy'okolera ku mulimu kw'oli nti nkoze ku mulimu okumala emyaka 2 bampa emitwalo 27 awo olifiira noonya empeka y'omukisa n'okyenyumirizamu nti nakukola bwabusigala okumala emyaka gyonna naffe twabukola buveemu landa ow'omukisa tayomba mwali mumpuddeko nga nnyomba mwali muwuddeko nga nina kompetisiyo olina omuntu omulala buli saawa neeyongera kunyirira busaawa neeyongera kunyirira waliwo nno gwe baasiiba bamutegeddeko ani tolekera musajja oyo badnassa doni nassa abaana abo balekere awo akamanyiiro kitegeera abaana abo balekere awo akamanyiiro owe-16 yamugjeewa simanyi owe-16 aba kitegeeza aba akuze
yandibadde ku ssomero ng'asoma yamugjewa naye ekireetedde bintu ebyo ntera byogerako wano ne balowooza nti maama Fiina oba nwanyisa baana abo naye abaana bangi bazze bafuna ebizibu olw'essente ze bafunye ne bataziwa respect manyi babiri kati ne Doni Chris abadde ayina abamulyamu Doni Nasa abadde ayina abamulyamu ne Brian White yali ayina abamulyamu buulawo yali ayina abamulyamu ne ba Ezera mukyabajjukira baali balina ababalyamu ne basipapa baali balina ababalyamu okitegeera abo balwasa baali balina ababalyamu naye omutawaana kwe kukwata essente n'ozifuula ekikulu ate nga z'ofunye tezirina yinkaamu mabega gwe nolowoozesa ensi nti olina nolowoozesa ensi nti okola ki tolina yinkaamu omwana akeera ku makya n'akuba kidiru kye n'afuna biliyoni 2 eza ssente nasasanyakawo obukadde nga 5 kati biliyoni 2 eza ssente ng'ozifunye mukwano gwange tezisobola kuwangaala wadde emyaka 2 bw'oba tolina yinkaamu ekola ki olukusakisa luli nabagamba luzze luteebye nze abaana bangi nnyo abajja ewange eyo nga tugiyita miraku nga njagala ssente naazifuna naye bw'amala ozifuna nga mpitivu n'ataziteeka mu yinkaamu kugamba nti newankubadde nfunye ekizibu newankubadde mpeddemu kino kijja kunnyambako okuyingiza nadda mu kumansa nadda mu kuyiwa nadda mu kuyiwa kati society entandika omumuteekako amaaso manene mangi oluusi kasajja katu tekalina musango musajja ate oluusi talina musango naye society etandika omumuteekako amaanyi mangi kubanga kyenjagala mbagambe nti buli ayitibwa omugagga wano society ekuteekako amaaso maki society ekuteekako amaaso ne security nekuteekako amaaso kati bagenda okwetooloola ng'omaze okulaga society nti oyina naye ng'eno wansi toyina musingi bwe bakuba olwo tebakuzaako mukono nkiddamu bakuba olwo kati abaana bano abateeba ssente oba mu ngeri kyo baziteebya atyo baziteebya which is okay naye bw'omala oziteeba zikwata oziteeke woozitadde osooke nga society tennakumanya nakwesoma nakweraga sooka okole omusingi naye abaana bafuna ssente n'agenda emuyenga nakulaga ebizimbe nti apartment zino zange ziri zange naawe omuntu nanyina apartment obukadde 2 namuganze kanneeragireko abaana bagenda ku faamu y'omuntu najjanga ekapeeke wange ku faamu n'ayimirira n'alaga faamu banange ente zino gwe mbagobye nga temukoze bino n'akuwa obukadde 5 n'agamba yeeragidde ku faamu ekitegeera kati olwo agenda gwamu ayagala okwesikadde nga tekyasoboka kubanga eno ground social media akuteekako ddaama ki amaaso kati oyo Doni ayinza okukwata badde na ssente ziri awo naye ate alina bye yanyigiriza mu kugamba ndowooza nti alina omanyi omuntu wafuna ssente abantu bamulowooza nti anyigiriza abaki abatalina kati abo abaana bangi nnyo mu society yensonga lwaki mubuuza nnyo nti lwaki omuntu agaggawala aye n'ayavuwala obugagga tekitegeeza kuba na ssente mududi gwa ssente obugagga kitegeeza biki byokoze ng'oyine bwava eri nga yagala kugumula nga yagala kumalemu akwavuwaze nga tekikyasoboka obugagga obw'ensibo bwe babuwanga n'obuwanga noga njagala kuwanga bugagga bwange obutaseerera obutaggwaawo yo nsonga lwaki mulaba maama Fiina lwaki kitagwa myaka 10 myaka 2 ngenda kuwonera 3 ne sisobola gaba kakadde nga nina 2 sisobola gaba bukadde 10 nga nina 2 mba nkwebazaaki ngaba nina nga kwentoole nkya sijja kulumwa njoka sijja kuwa pulesa naye abagagga ba TikTok mpulira wano nti omugagga gundi nyamba nga naye mwenyini gwosaba omugagga gundi nina gwe nalumba tamala ku TikTok ng'asaasanya ssente awaayiwanzibu ngamba bumala tulumbeyo
Owebigatto. Nange simumanyi. Yansimba ekyebiri n'omulala musimba ekyebiri. Kama da namugamba nja kutera ku mobile money. Abantu bafekinze obulamu. Basebe ne banyabo abantu bafekinze obulamu. Olwokubanga social media nti buli muntu yetaga awire nti gundi mugagga gundi munene ne bafekinga obulamu. Oyo mwana si papa yine obusente bwe nga bumumala. Si papa. Okitegeera. Yalina obusente bwe nga bumumala. Gundi Brian White ani gwatayamba mu dunia muno bula wange. Sadia ku sente ya Brian White. Tewaziri ako? Wao night lwanga. Ze manyo mugaggo aba jajja wange naawe. Mama Fina eka. Jajja wange. Jajja wange. Kati gwe naawe oba olina okumenya wendagano gwe abafuuka omugagga wa family. Kati ng'esibifo bwali omugagga wa family. Kati nalina okulaba ku sente ya Brian White. Gwe waginnemesa. Pozi yali atusasulira. Mbu. Amanyi amabuyire ge nawulirayo. Mwali mu Uganda sino. Yanga mbu Silvia kula. Silvia. Mula wali mu Uganda. Wali. Ali kuki. Mwali. Naye okuba sente yabuddamu n'azifuna enzibu. Mwali. Kati yayiga abantu. Yayiga abantu n'abategeera. Yafuna nzibu. Omuntu omuyita mwangu. Yafuna nzibu. Si nzibu. Si nzibu naye mwali. Naye yategeera abantu kyeki. Basebo ne bannyabo omuntu w'ensi eno muzibu si nzibu. Oba yafuna nzibu genda akuwe. Bwaba yafuna nzibu ankobuula esibifa kunoonya okitegeera omuntu w'ensi eno tasiima omuntu w'ensi eno omuwe emitwalo gy'ebiri n'agenda amafina n'akusiranya n'oyavuwala bw'oba ofunye akasenteko nga tonnavaayo kukola bira byonna sooka omale okuyamba famire sooka omale okuseetinga kuba bajja kusuula eddogo irogo omuntu basebo ne bannyabo ligula 5,000 naye okuvumula kyevologa nti omuntu atambudde ku basawo 10 n'agana okola ki okutereera so weerwaneko weedifeninge kati Brian White yakituukako bwe yaddamu ne yeedifeninga yasirika akasente akalya yekka eri abatuwa ebbanga naga nti wemuwadde omwaka gumu ng'agudde wumalo gye yantwalanga eyo naye n'akanga naye bibe byakupangirira talina musingi bampe emmotoka eza gwe nkuwadde emmotoka eyo ngikuwadde nga naye mwenyini anoonya gy'ava omwezi ogwo nkwongedde neyayiyawo ekyenyamba nafuna omukyala bambi antegeera omukyala wange era nalongo wange nkwagala nnyo nanga kale tukoze emikolo ogenda kubeera ku booda kuno olosana kusisinkana nangamba bakuwadde emmotoka kubanga manyi emmotoka zambika bingi era tafunanga ebikebe notekamu obupiira nosindika kati munnange obwavu ne bwyoka buluma gwe n'ogejja omutwe twakola kuseena nga omutwe gwenkana bwe guti naye omuntu bwavuwala nnyo agejja omutwe oguba gwagaza ki n'ogejja omutwe n'ogejja ennyindo n'ekubeera eti naye nga nnolaba kino nnolaba kino ekibuuka kino ndowooza kimpita mmere nga kirina ebijozijozi gagoyegoye wumalo ye yakozesa ensobi oyo kweganga ng'okyanogaba nnoba kiki Salongo. Soko walage envumba wali wansi. Ninyako ku meza yano. Yani ya Aisha. Aisha. Dambalaga. Baba. Ene mezo jimanyi. Laba Salongo. Jengendo kwera ko program paka lwendiva mu nseno. Nemba ntambudde ngenze bweru njajje tikanga. Watu kisusiza. Njajje tikanga ngisasulire tikiti. Munange ku Serena.
ndaba nga bangende mbabuuzeeko ani ze twayisa lwesi bifo kyalinga ekitambula ekijja n'okikuba eriiso ne kigira ngola okunonya bulamu nga ogenda bakuwayo ekyetaano bodo linnyeko yeeja mami ogenda bakuwayo ekyetaano boda ng'olinnyeko yeeja naye Umaru yasooka okubuuka Umaru yasooka okubuuka Umaru yasooka okubuuka Umaru yasooka okubuuka n'ankubira essimu n'ekugamba nenga Umaru yankubidde essimu kasooke nkubuuza ekibuuzo otwagenda ku lusozi Walusi Umaru yaliko nedda yali bwabali teyaliyo naawe teyaliyo Umaru wamaka gwe n'akakadde amina mami ole yatwalanga ngenda kujjukiza Lozeti gwone kusaidia ngenda tumujjukiza soka Umaru akakadde n'agaanirayo n'asigalayo nedda sokolinde ge mazima agajjudde kali njagala nkubuuze Umaru yalina kamera yasiga Umaru yaŋŋamba oba ogenda nze kansigala eno mami voice note ze nakuweereza ne yazimpa vaako ono yantwalangayo mami ankowuma kiwato kati nkugamba amazima wamakamadde akwata kama dava mu mbozi zaffe kama dava mu bintu byaffe taba bibaddemu kakati okunyumiza nakati nze sifuddeeyo mami kunyumiza olonvaayo mbulookinga meseji ezaava wa Umaru oyo mugambe ngenda mbuloka nkuweereza meseji nga nkaba ebintu byonna bassebo ne bannyabo ebintu byonna basaba ne bannyabo njagala mbabwire bukintu kiwe time ate bw'obanga okola ekintu ekirungi sigala nga okola ekintu ekirungi Mama Fiina yalondebwa okulembera abasawo b'ekinnansi mu 2004 mpaka essaawa ya kakati yes okujjako nga nkedde ku makya ne ŋŋamba nti okulembera abasawo nkukooyi okulembera abasawo si kukopa okulembera abasawo si ki ate ekirala ekimpangaza nze siringiriza muntu atanningiriza ate si walampa naawe nkugamba gwali ku kamera yange andaba naali ku SB4 Media bw'oba oli mu lugendo lw'okwezuula n'olw'okwenoonya n'olw'okunoonya obugagga bwo n'olw'okunoonya omukisa gwo lwana omukisa gwo ogufune tolingirizanga balala era bw'obanga ogenze ku musawo okukolako mugambe nti mbadde nsaba kuntaasa bizibu bintawaanya tononereza ani yakikola nkiddamu ebiseera ebisinga lwo naakubuuza nga Mafiina naye andoga njagala mumanyire eddala ne muga sijja kukolako genda noonya omusawo omulala kuba oyinza okusanga omuntu eyakwekiikamu ng'ate yali mukwano gwo nnyo oyinza okukulawo omuntu eyakwekiikamu ng'ate wali omubeereddewo so ngamba abantu gwe weezuule malawo endagaano y'obunaku ayogera n'obutonto nze mba njagala mumanyi omuntu oyo waliwo omuntu omwangu nga bwe nakugamba nti gundi oyo mwewale bwe baba bamaze okukolako era nze njagala nnyo okujjanjaba omuntu omala omujjanjaba ne mubuyira kimukola kati kankuwa ekyokulabirako nti mu Uganda mu nsi yonna teri kintu kisinga kuluma nga kuzaala noonoonya omwana omwaka gumu emyaka 10 emyaka 2 omwana naabula naye nga yakuloga wa mu nnyumba ddala senga omuntu avaayo nakugamba nti gundi yali yakusiba okuzaala oyinza omulaba obulungi mudduka buddusi olaba otandise okwogera empola ng'okkakkana abati no yeditinga program Umaru ze yatwala sate nina yanziza Umaru yatutwalanga kana akasaba bakayita kyafa kirina ki tekazikira tekakalira maziga nyanja noleke Victoria leka Victoria wayagala akasawo kano kaaba ki kano akanda okukuziza akasawa ko amateeka gaako ekivaamu tekiddayo
ate soka kankatwaire Albert yeditinganga video kankwatano Ninaga wa Albert Nindaga wa Albert sente muzirawo zibonabona wano leo ne batatuwa breakfast aye situbagenda bawa siri mekazi mugambye mutya azo sente tusa bali wano bakuwana bagala nabo kukubaluseke basoke balinde ko kuwana zonna zadde emisango ziri mekezi teziwera ningire kiri mukasaba yale zino za Albert era ziwa Albert tweyanziza zino za Albert zibeere wano anko uma chiwato atandise n'omwekyakuuma shuli anko omuntu asala kuuma kama bannange tugendanga kola live eno ati si buli lunaku wetufunye akataimu tubeerako ne kukabaata tubeerako nga tukola live tubeera ne Nudini Ntege mu following Katongole mu following owekata mu following Big Voice thank you jasi neyanziza kwoli lama yebale tusabira sale nungi eyo yagenze okola wumula bayiza wese ngo badde musiramu banja kwera wumula chatakisa kuchokola wumula tewali nina chikono kyange kyagenda kikola wumula Sharifa Katete musiramu nogera nokola wumula kolani wumalo nasoka kutogera nina chai wange chi Sharifa Katete netuvuga naye pichi mwana wabuwala yagala nakola wumula naye mutokeza kudamukula kulaga kumviri tokizwa kulaga era nakakaya ke niwabanga nga muwala chiwala muwala bambi kulikayo rama koma woddi simanyindo za weekend wumula yebeere etya wumula gikolerawo nawo bweyagadde abagagga bagendayo olumu ne basiibira nayo okitegeera n'okola wumula naye lwakwanga emikolo gyayo tegibeera ate nga gireeja hijja okitegeera bagagga be bagikola yezo okugenda okukola wumula olina obbamu n'akasente tesiza amaanyi nnyo sente simpitirivu nnyo okufuna za tikiti deni ne wooteri mwogenda okusula kubanga kusaba miliyoni nga 7 n'ettaano bagenda kuba kusaba n'osaba Allah byoyagala n'osaba buli kimu kyoweetaaze n'okifuna nange ndi musiraamu nina sunna ne salamu manyo gitwala assalamu alaikum assalamu alaikum mwebale kutulaba mama Fina bw'omunyigamu ku TikTok aleeta bulutik kati bulutik wenaatuukira okwala nja kuba ndi mu red tick tufudde era woolabira nti abatasaanidde bafunye bulutik ng'omanya mama Fina addako red kati lyeddaali enjagala bw'olinnya wano nga nninnya wano bw'olinnya wano nga nninnya wano ogenda ku red tick naawe kola ebyalema abalala obitu red tick yegenda kujja ddi kasaba n'azigabagaba n'atasaanidde ng'esibifa agifunye n'atasaanidde osanzeyo obusawo obuganda obuzifunye kati ate nze abakulembera ate babaye ne boutique mbaye ne boutique nga baze boutique okwewandiisa $5,000 hayi bagenda kunoonya abantu basira bajja kunoonya mbabbe nga baze boutique ntunuza mu kamera bulungi basaba ne bannyabo mwe bale tulaba omukama Katonda batukuumire tusinkane ebulenga buli lwa Sande bw'ogenda ebulenga bwe mba sikoze nga sijjanjabe bantu wabeerawo mukyala Maria nkoze naye kati emyaka 23 tujjanjaba abantu genda ebulenga ofune obujjanjabi bw'oba oli wala sula mu Kampala okeera ebulenga ojjanjabwe bw'otuuka ebulenga saba nti kennyingidde wano ebulenga nsaba buli kisiraani kyonna ekimbaddeko emyaka 10 kinveeko mwe bali tulaba ku SB4 Media ne ku live esimu za mama Fina ziri noti 772 45 89 64 ne noti 782 95 17 21 nziddamu noti 772 45 89 64 ne noti 782 95 17 21 Aisha njagala kujja kugula ntebe kuba ndaba zino zenina
Aisha Fancha webale kutunda bintu birungi bane mugende muwagire ebintu bi taratibu mawogani naye webaze Umaru Naze mami woli gwa wendigwa hane munkula luseke yarabe webaze Umaru mbonye bonye ne olusekero era bwe mpuliranga mujje nga mukama mfudde ayo nacha chikolera ati no lupipe luli mu moto tukera pipe eri okwa musembule still miru wama bye bye mukama katonda abatukumire tusinkane tugambe amoti mugende muwagire ku kivulu kye kyagenda okulaba kuba motombwide kigenda kubeerawa ajja kubatubuyira lutalo anti lutalo nze taŋŋamba ekyo kinkakatako ng'omuntu Fast Hotel matuga mujje mutuwagire tulina ekyennyanja ekirungi tulina sauna ennungi tulina steam ennungi tulina massage amalungi tulina rooms ennungi muntu osobola okuva Bulaaya ng'oyagala kujja kujjanjaba n'ogamba nja kutuukirawo ne famire yange nja kutuuka ku Fast Hotel n'osulawo ne tukujjanjaba n'obeerawo then no maana oddayo Bulaaya. Lutalayo ennaku z'omwezi 8 November. Kale 8 ku Serena. Kabisi kanjagala tukali akawomerera. Akayimba kayankwira guluma yaguzza. Oyinza okutoka bani? Sigumanyi. Simanyi kuyimba. Ani akamanyi? Kali kyali bwe kiti. Kinyanga Umaru bwana agenda mu ntebe ne bamukwata. Kati ngalina okwegayirira kaze wa utolo omwegayirira nga amune guluma yaguzza gendo male ensonga zo. Kyekyo. Wama bye bye. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina.